Museveni akuba mpiso. Museveni tatta muntu munzita ya kakumbi eyokusibamu omutwe ne bakuta ekyuma ne kikukuba n'ofa. Akukuba mpiso ng'asobola n'okwewakana naye asobola n'okwekisana nga nti twamukubye empisa alabika yafunye pressure. Naye Mutabani akuba kakumbi. Ono yene gwatatte amala kulangira nti gwe ngenda kutanzia ngambo agenda kuzitanga mu biwankoko teyeetaaga permission from anyone. Tosobola kwawula kyono muhimu ono munyankole ono munyarwanda tewali kibaawula. Abakadde bebaleetere enkuba obutajja ne bagenda ne bakwata omukadde ne bamukuba emigo ne bamuyuwira amazzi. Bwe twabadde Nakawa ne baleeta Dr. Besigye Lukwago n'agamba omulamuzi nti obulamu bwa Besigye buli mu ngalo zo. Omulamuzi yasize ekikoowe kuba naye muntu Parliament yo yabagamba mwe muli ba crown ati ne basanyuka. Yireka nawe. I'm telling you. Dwe twali mu togikwatako nagamba Kadaga ne mugamba wasoma Nasale. Era obuzibu wetwolekedde katola asaawa ne bwetunulira ensaasanya ya gavumenti eya Sende. Omutabani alina convoy eringa ya taata we. Kuliko ne toyi kuba taata we yeyo can understand bw'okadde wapata zigenda ne zitanga olumu wetaaga ogenda okufuna wuzu nga mu kiseera ekye Mutabani akyali mugumu. Naye kati buli ebiraga president nti ono ye president naye abyagalako kyeyavaaga nti ngeri muzeeyi naye gy'alina toyi ng'atambula nayo nange banteereko. Lutindo wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampulirize yakoze olwaleero weebale wonna wosinziira okutuwuliriza tukwebaza okubeera nga okola bwotyo yakoze wonna lunaku lwa 2 ennaku z'omwezi 25 omwezi gwa February nagwo gulabika gugenza akasana kwokya abantu nnyo musana gwaka nnyo ate nze omanyi nfa nkebera nnyo weather pattern nkebera hatunafanana tutya naye nga nalabye gugenda tuwerekera mpaka kyenkana mu wiiki eyokusatu eya March weba indicating nti enkuba eyinza okutonya okusinzira ku binaaba eri monsoon gye ziva. Nina Richard Baguma eriye yanga nti bwe mba nkuintroducing ng'omulaala atalina nte Kibirige sebo nkoze nga bwe wagamba Kibirige yali ewammwe enkoko njeru. Yes. Naga nti muli mu site Kibirige mutabani w'omugezi Kibirige si mutabani wa Sebunya Kibirige waliyo Kibirige mukwano gwa taata wange omugenzi bakibirige nga bakwano baffe nga buli lwe bajjeeka betuwe enkoko okugisala kati okwanjula kati bannange abatuwuliriza tubalamusiza mwebale okutuwuliriza n'abatulaba mwebale okutulaba. Waliwo eyaŋŋambye Semuju akumatira bamuyita Juli ekyo nkikugambye kitegedde. Waliwo gwe nasanze eggulu luli nali ggulu nansasulira ekyeggulo nangamba nebalire ddala okukwatamu omukooya musanyusa okukomawo wano. Semujubuuza abantu awuliriza Radio Simba baseba ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mulamusiza mu linnya lya Mukama Katonda ow'ekitiibwa. Wiiki eno ku Lwokutaano tugenda kulinda mwezi mutandika ekisiibo kulabika ku Saturday tutandika okusiiba. Bembadde nabo mikono gyange olweggulo lwaleero era babadde beetegeka nti twetegeka nkulisayo abawerekedde omulangira Goloba Kasubi abasobodde omuwerekera jjajja w'Obusiraamu yamutulaga ekibuli mu myaka mitono kaawo n'atugamba asiramuse. Era ffe ng'Abasiraamu tumusaaliddwa nnyo kubanga abadde muntu omukulu wa kitiibwa ate ng'atwegasseeko. Tusaba Katonda amusaasire. Era mbalabye nga nengera Ahmed Lwasa omulangira yennyini twakawaase be batudde eri maaso okumusaalira ne mmanya nti ono babadde bamuyinamu enkizo. Era emikolo gyaffe ekibuli egisinga abadde agibeerako omulangira bw'ajja okwogera eri bazzukulu be
ajja naye n'omulangira Kalifani. Ampuliriza Lutindo naye Katonda musonyiwe ebyamusobako. Ate nga nzija wano nfiiriddwa senga wange Aginganda kitaawe tukaddiye. Kitaawe Asumani Mwanje okuba kitaawe bonna baafa ne baggwawo. Kati Asumani Mwanje abaana be yazaala abadde asigaddewo Hajjati Fatuma muwala wa GSC mutabani mukyala wa GSC ne Masaka afudde senga wange tumuziika enkya. Muddayo waliwe twagenda. Yali yafumbirwa GSC bakaloddawo babanganga be basajja basinga obugagga mu Masaka. Katono kalodde Yasini yalina amakebwala wansi awo senga wange we yabeeranga Fatuma afudde era we tugenda omuziika. Kati Aginganda be bamuzaala nabo mu kitaawe baweddeyo. Waliwo ddiini we Namirembe yatugamba olumutwali eyo owabasibugwawo nga bafiiriddwa n'atugamba nti Archbishop Nkoyo yabanyumiza nti omusajja yalyanga ettooke naye nga bw'alikoza mu supu ate amala dikoona kuli ne waalyo. N'amubuuza nti kati ate ogenda n'olikoza mu supu ate n'olikoona ku ddala lwaki aleme kujjirako. Nange nali kitegedde n'agamba nti yabeeranga alirabula nti no nitutte naye gwe gwenzirako. Kati n'atugamba n'okufa bwe baba batutte munno ono akonye ku ttooke taliko nako supu kugwako abaliga ndi weetegeke kati ntutte ono nkomawo kunona gwe. Ampuliriza Lutindo Baguma ndabye Ssemujju olwaleero nga mukambwe ng'ali ku kooti. Ebifaananyi nabirabye nga Ssemujju ayomba mukambwe nnyo kubanga banywanyi be mukwano gwange Doreen Nyanjula Ingrid tulinawe abali abalala sibamanyi naye abo ababiri mbamanyi nga babazizaayo tebabaleese mu kooti ng'ensonga gye bawa first of all kibadde so irregular. Omulamuzi bw'atudde mu ntebe ate nga yatubuulira n'agamba nti abantu tebabaleese kubanga prison ebagambye bajjemu t-shirt eziriko Free Besigye ne bagaana ng'ebafunidde n'engoye bwe baganye kati tebaleese. N'olwekyo bwe banaba baagala balijja nga 10 tuwulire bail application. Kati lawyer n'amubuuza nti naye toli wa prison si gwe lawyer wa gavumenti lwaki gw'onnyonnyola ekikwata ku bantu leka bali bajje batubuulira ono record nti kyekiganye bano nti kakati gwe mulamuzi gw'otubuulira ebikwata ku basibe naye nga nyiza okugenda ebifaanange Baguma awo ennyini bwe ndabye Ssemujju ne nzijukira Baguma nga Baguma aga nti guno omusango gwa byabufuzi guli ogwa Besigye. Kooti omusango gwa Besigye gujiridde gugituusiza wazibu. Jjo nalabye ensala ya mukoddomi wange Singiza nga amaze okukola ensala ye nga yeebaza Katonda practically aga nti kino kinvudde ku mabega ti wekijjidde nga course of action yakyuse naye mu nsala ye wansi nagenza okulaba nga akuba enduulu gaga naye bano bampita nazi bankola bwe bati kooti era nakyo kijiridde mu mbeera eyo Richard omusango gwabafuukira ekizibu. Kino state ya omulamuzi Baguma ayagala kunyonera kakaawa ke oyagala kunnemesa kakaawa Baguma mulamuzi the state envisage this oli yali ayomba wawo eyali ayomba ngaga nti naye nti mu parliament buli lwe bayita attorney general okujjako ye yagambye okujjako omulundi gumu babadde baleeta kafuuzi nti kiryowa kiwanuka
for some reason abeera ne convenient reason obutabeerawo nti yetaddugalira mu bino naye kati luli kiri abadde safe naye kati n'abalamuzi bonna bali exposed because of this. What becomes of this? What is the turnaround corner? ku lw'omukaaga nali kumpewo ku mukutu ogumu gwa television ne mbagamba munkooyeza the basigarization of talk shows, radio and TV. Sort out the matter. Munkooyeza kuba buli lwenzija mbannyonnyola nze kyendowooza ate ne muddamu ne mumbuuza nga kyekimu kati ebipya mbijjewa ebyokwogera bino ebyokuŋŋamba nti abalamuzi onzizaayo ku kiri kye nagaana nenkugamba bino si bya kooti, bino si byamateeka, bino byabufuzi. So okuŋŋamba ate abateeka ate kooti yagize ete temuli bya kooti. Eyayambadde t-shirt ye teyajambadde lwa musango, yajambadde lwa byabufuzi era si looya munabyabufuzi. Semujju omunyivu ennyo si looya wa byabufuzi. So kyetuliko kya byabufuzi. So mpozi ng'ombuuza nti ebyobufuzi anti kati bizitoye okusinga nga bwe byabadde. How do you sort out? Because kino government kye yali enoonya okwarriving at, because eriyo eyangambye omulala nja kudde ewase mujunga government yani state kati state yani. So you see nze ensonga nagaana eno ensonga nagaana okunsika noŋŋamba nti tugyogerereko mu context y'amateeka. Temuli tebiriyo, nze bwenyumiridde bino byabufuzi. Oli akugamba kyenalina nti simanyi amazima mu kino, ono akugamba nti wali oyagala kunzita, si kunzijako, yagala okunzita. Ono n'agamba nti olimba, simanyi oba ono yalimba oba ono yalimba. Now ekyo tekisi kyamateeka. Awo ensonga kwesibuka naye si gwe gusoose. So byatandika ndowooza nga mu 9 mwena 99 sisise mujju mweŋŋendera okuyomba n'omukyala wange ne twawukana. Tubadde nga tunenangana ne tuva mu kisenge ne tugenda mu sitting room ne tugenda mu compound ne twenena. Yes. So kyova olaba nti Serwanga bwe tuva mu bululu bw'96 President Museveni kye yasooka okugenda okusaba parliament emukolere kwe kwongeza omuwendo gw'abaminister. Yes. Besigye protesting. Basooka okuprotestinga. Jjukira Serwanga bajjukira egundi bonna abo abasirikale bagenda buddi mu constitution wampaka bulo awo afterwards mwali mu 96 n'awandiika ekiwandiiko nti ne bwokola referendum eyina bubeezi yagiyita atya propaganda value. Yes. Nagamba so bino bw'oŋŋamba nti byatandise kati tudde mu byamateeka twogere kusingiza asimanyi tuleetaani bali mu context ya byabufuzi. Kye tulina okukwatako, kye tulina okutereeza byebyobufuzi. Otherwise ow'ebyobufuzi Semujju ajja kubeera munyiivu afune enkakanya bazita enkanyanya ku face. Ow'ebyobufuzi Doreen mukwano gwange by the way ajja kubeera nga abeera nnyo mukomera okusinga dda mu nyumba ye nga mpaka nga wabaddewo enkyuka mu nkola. So sinze ntwala mu byamateeka eyo siriyo. Ikooti ndeka kyova olaba kooti bw'esalawo ogenda banabyabufuzi aba parliament okuddamu kooti kyeyakoze eki kyeyagambye. Yes. So era nawakugamba President Museveni nti eggwanga lino terifugibwa balamuzi oba banamateeka, si be bafuga kati ebyamateeka biri waawo. So kibazo nze siri eyo. Semujju
Mwami Museveni ne baakola nabo basucceedinze okudivertinga the political opposition in a brutal way okuva ku kalulu k'omwaka ogujja nga ye Mwami Museveni acampaigninga. Entegeera yange yanjawulo kwekyo. Museveni nze mu kumulaba kwe kampeyini ye teyaaya kunoonya kalulu nti agenze kunoonya kalulu. Yakwata bifaananyi n'eraalenga nnene si not necessarily naba wano ab'ebweru abagenda nti nze eno gye nfuga abantu bampagira. Era kyova olaba gwewatera nga okutujjukiza ekitabo kyona Pito ng'ebimu ku biruma Museveni mu kampeyini kwe kumukuba ebifaananyi nga talina bantu bangi. Museveni olw'okulerako yaliko Kololo n'ayita ba pulezidenti bangi kwaliko Bashiru n'abalala. Kati Bashiru naye yatambulangamu nga Gaddafi ng'ajja n'emmotoka. Kati watuuka Kololo Museveni drone kebaaleetanga akamukubanga ebifaananyi. Emmotoka ayagala a million people picture. Emmotoka ya Bashiru ekajaminga. Kati Bashiri yali ajoga. Ekifaananyi kye baamukuba bw'avaawo tewaziba n'ayita Balinda na Busaayi. N'abaga ekifaananyi kyange kiri Kololo ng'abantu bonna ekifaananyi kye mugenda okuwa ensi nti abantu tebannonze. Ne bamugamba nti Your Excellency emmotoka ya Bashiru eya communication yajaminze drone gye tukozesa okukuba ebifaananyi. Kati Museveni tali nnyo basooka gamba New Vision nti teyakikozesezza kalushenga ne yeetonda bwetonzi. Tali nnyo gwe nti kibazo nange ayagala nnyo mwemu abalage nti alina abawagizi naye ebweru gyayagala okulaga obuwagizi nti akyabonera ekyo tafugira ku mudumo gwa mmundu. Era tanakudivertinga tituvudde mu byakalulu nati bwe biti era ye bwabitambuza. In fact akalulu akakyasembyeyo ekiseera kino yateekawo okulambula operation wealth creation kati gyayita PDM. Kwolwo najja ne mu parliament n'aleeta supplementary ya 43 billion State House gye yeetaaga president agende alambule. Era bwe gye yalambulanga ng'akuŋŋanya bakansala n'abawa emitwalo 3 for attendance, then n'alyoka agenda mu meeting enene. Bwe yamala Katonda n'amuyambako n'aleeta COVID naga teriyo campaign abantu bagenda kufa. Naye nze ekisinga okuneeraliikiriza mu bino byonna si kooti si kutudivertinga. Nze ndaba twolekedde akaseera akazibu ennyo mu kubeerawo kwa Uganda ng'ensi, kubanga mbadde ntunuulira mutabani wa Museveni Muhoozi Kainerugaba ebintu byateeka ku mikutu ennaku zino nga n'ebigambo ebimu tosobola kubyogera ku leediyo ngeri gyabyogeramu. Naye ng'ate alaga nti yalina obuyinza obukola ku buli kimu. Ab'amawulire mwe bapita yabagambye mulina okugenda mu ofiisi babayigiriza amawulire. Tulina okureportinga ewuwe. Atajje babayise ku UCC tebabayise ku UCC. Yagala ofiisi ye kati president gye yakwasiza ebyamawulire. Babayise ku UCC gye mugenda obikolera. Nti anaaba tagenze si UCC no yeyogera ye yayogera. Anti kati bayogera nga UCC bayita. Tugenda kujja kola UCC. Exactly kati point baguma gyakola. It's a very strong point. Abantu bamutwala mbu ali mu byakuzanya. Mu byakusaagirira. Si byakusaagirira. Bw'amala okuwa oda wano gye batwala ng'ey'ekiralu abasa mu nkola nga basa mu nkola. Era ffe beyeewerera. Nali ngamba gundi awo baali seefu. Erweru bwe yagamba this buffoon nyina okumumaliriza omwaka guno. Kati manchi ali ku buffoon agase mujo ina kufa mwaka guno. Ngamba ati kati buffoon yagivudde kaze kunze. Ekirungi ne yeewerera bangi. Naye olw'okuba yakulira amajenga yalangirya kati wadde omulaba Besigye nja muzaayo mu General Court Martial. Si nja muzaayo. Kati ngina mutanegendereza. Ngina kusinzira bwe yeeyisa kati awo. Ate gwe Winnie mukyala wa yali amuyita no yali mukitamina na mukyala wa Besigye. Agaye yali mukyala wa Besigye.
bwe mutalekera okumanyira bawongenda muzaayo. Kati Peter, ebyobufuzi bye tuyingiddemu, Museveni abadde enkola ye y'ebyobufuzi, kankuwa ekyokulabirako wano mu bulamu bwange. Omuntu gwe nali ndabyeko, gwe nali mpuliddeko nga bamuwanise Kalabba, yali Sebirumbi. Omugenzi oyo Katonda amusaasire, chairman wa UPC. Naye bagamba mu Uganda biringanga bya Iraka, bakusiba oba ne bakukuba kakumbi ku mutwe, oba bakusiba ekyuma nekiku. Naye mu America omuntu bamutta, bamukuba empiso, n'agenda wali n'afa bulungi. Wano bakutanga nsolo, bwe bati we batta Saddam. Kati Museveni akuba mpiso. Museveni ntatta muntu mu nzita ya kakumbi eyokusibamu omutwe ne bakuta ekyuma ne kikukuba n'ofa. Akukuba mpiso ng'asobola n'okwewakana, naye asobola n'okwekisana nga nti twamukubye empiso, alabika yafunye pressure. Naye omutabani akuba kakumbi. Ate n'ebyayogera kati nalaba ataddeko nga nti ngenda ndagidde amagye gayingire e Bunia, kubanga waliyo abayekera bali mu kutta Abahima. Sijjukirako wantu nawe Museveni yayogera ekigambo Abahima, in fact ng'akisibira. Era n'atuusa nga one time niwo w'amawulire otya okuwandika ekigambo Abahima nga yayagala kumaintaininga Banyankole. Kati mutabani n'avayo n'agamba nti tugenda kuyingira Bunia, they are killing my people, Abahima. Mutabani wa Museveni Kalabba akozesa kansururu, kitaawe akozesa kampiso. Kati ye Uganda gye tugenzeemu, bino ebya Besigye bigasseeko bugasi kugenda ne balumba ekitebe kya Nuupu, n'agamba nze nagenzeeyo. Anayamushiwa teyagendayo. Nenagamba nze nagenzeeyo, nasanze waliyo kondomu nga waliyo n'enjaga. Oyo yakulira amagye. Kati abalamuzi ono olwaleero gy'otandikidde mutunuulidde neewuunya kyaliko, kubanga Ingrid ne Nyanjula babakwata bambadde t-shirt nga ziriko Kill Me Spare Besigye nga kyekigambo kiri kuno, ne babavuga bulungi emmotoka ya prison ne babatwala Luzira ne babasiba. Bwe batuusa bakomyawo, kubanga Luzira nze mbaddeyoko, ne basaba t-shirt zaabwe ne bazambala zengoye ze bagenda nazo. Prison negamba nti tulinayo abantu abatu donating engoye katowe mwambale ku ezo. Omulamuzi n'agamba nti abantu bamwe be bali babagadde okujja mu kooti. Lawyer, in fact, ngogamba nze Busungu ne lawyer abadamubuuza ate nga nze mukakanya nze gwologanda ndi wa Busungu. Nga yamugamba twagalayo tubuulire ba kooti erina prescribed dress code. Nga tumusubiramu kino miti agenda kulagera prison komyawo abasibe. Naye agayebugambi nti kakati abasibe kandi ebyo si bya kooti byeri mu prison. Yet yabalimandingayo. Go abagamba nti abo mubatereke eyo bakomewo nga lwaira 25. Kati agambe nti we bali babagadde okwambalanga prison bwe bagamba balidda kati mbawadde nga 10. Kyovola kati abantu abadde bavuma yesingiza. Okay, omuntu osobola muvuma omu naye buli kintu lotakigaziya okisangamu obuzibu. Nze nagamako abantu mu Electoral Commission eyo yaliko Koba Robert Kitaliko. Nibo n'abasajja abalala bavanga babitanga Okerani, abasajja bavanga mu Acholi aba UPC. Nga kuliko abantu bwaliisa aba opposition. Omugenzi Aziz Kasujja Katonda Musaasire yasoma results mu 2000 ndowooza mugumu. Nze nali nziwandika Monita gwe yasindika. N'asomeza Makindye ng'obulwa obuvuddeyo businga abalonzi. Niyo yamala kati yawo omukyala yali deputy we. Sister Miro. Miro yali secretary. Yalina omukyala yali deputy chairman wa Enkurukeni wa yani. Nga yalina projector ajja n'ateekako results n'azi project nga n'azisoma. Kati agenda okuzisoma
total number of votes ngesinga total number of registered voters. Meanwhile nga nze capture nze dda agenda okudduka ogijja ku projector nga njiina era yali story Sunday Monitor nenjikola bulungi because it was a Saturday. But the point is bwe bamala okulangira results zezo n'ebizibu ebirimu abaala bazizi Kasujja ono ng'afuluma nga wana ekiwedde ng'akiwonye kiwedde. Kati abalamuzi bwe twabadde Nakawa ne baleeta Dr. Besigye Lukwago n'agamba omulamuzi nti obulamu bwa Besigye buli mu ngalo zo. Omulamuzi yasize ekikoowe kuba naye muntu naye nga tebuli mu ngalo ze. Anti Lukwago yamugambye anti kati ekyo kyoyogera nsikiziganya naawe naye nga saawa eyo mu kifaananyi yalimu alinganga musirikale gwe batumako ku basasi ye yali ku front line. Ekyenvudde nga nti abalwanagana ne Zingiza tebaba tebagaziyiza kifaananyi. That's my point. Zingiza ne bwe yali badde muntu mulala nga kanywa musaayi gwatumye Gola Professor Kiddo Makubuya first Ugandan to get a first class law degree ne bakuvunuza amateeka ng'olinganga atasoma nasale. Lwe twali mu togikwatako nagamba Kadaga ne mugamba wasoma nasale ng'obusungu obw'obuntu bunyingiddeko ng'etteeka lya Parliament ligamba nti banaleetanga alipoota ku bbago neeteekebwa ku mmeeza mu Parliament ejja kumalanga ennaku 3 nga tekubaganyizibwako birowoozo abaka basobola ogisoma. Kadaga n'agamba nti bagitadde ku iPad naye amateeka gabeerako ne interpretation section ene mayoga ngegamba table means a table before a clerk during a sitting of Parliament nga si iPad. Mwalimu gakoze temumanyi technology anti olwo kati gakyuka ne wali ogatwala as is togatwala nga bw'oyagala. Ne mbuza Kadaga wasoma nasala tasobola na kusoma kintu wekiti kati wana abalamuzi bonna n'ono gwe nanyigidde ansonyiwe ekitubonyabonya kyewabuuziza bwe mma namuwulidde bulungi baguma ng'agamba gavumenti yaani simanyi bayadde abuuza naye nze yabuuza nategedde mu kirala. Gavumenti kiri so ambiguous buli omu omugaseemu. Kati we tuli olwaleero kyekizibu nze ekizibu kyendowooza ekizinga bino byonna byenjogedde ne byose nayogera. Olina Mwami Museveni atayagala kuva mu buyinza naye ate ayagala bw'aba avaamu mutabani we abamusikira bwe bubonero bwonna bwataddewo. Kakati Museveni ye abadde alina byakola naawe omuntu empiso n'afa abantu bagoba yamusoba si yamuse naye Museveni yasooka kulangira nti yongenda kumutta. Teri yawakana nti si yamuse kuba ne waba ate si yamuse ne bwatamutta ye yalangidde nti agenda mutta naye ate Museveni yadde asobola omutta naye nga yewakana nti sinze musse n'obulwa obujuzi obuga nti yakoze eki. Ono ye ne gwatatte amala kulangira nti gwe ngenda kutanziyanga mu agenda kuzitanga mu biwankoko teyeetaaga permission from anyone. Kati Muhoozi byayogera bosa ekyamawulire kyekibijjayo ennyo nti bw'agamba abamawulire nti yava kwoli Ivan okudda yamunyiiza ng'alina byabuulidde Lord Mayor n'agamba abamawulire kati bano beetaaga kugolola ate yali yabagambako edda oba okyajjukira n'agamba bwagenda Rwanda bamuwandikako bulungi naye amawulire wa Uganda bamuwandikako bwe nfuuka president ngenda kubatta. Kati ebyo bifuuse bintu bizibu. Kati abalamuzi Nyombi Tembo yawandiikidde ab'emikutu gy'amawulire bonna abaagala anti omulimu okyagwagala yabayise naga ni mumpiteko yalangiridde omutabani naga nze nkulira amagye ne poliisi ekyo ekitongole kya poliisi ekinoonyereza ekikulibwa amagambo ngenda kusiba amagambo ne baakola nabo bonna. Kati gwe oba gwe nabuuza ebweru nga tuli mu Parliament ne mugamba omutabani omukulu wa wano yagenda nti oli bafuuni tuli mu Parliament ne mubuuza ina okujjako okuyiikiriza kati olwo wali obuuza wa anti nali mubuuza ambulire oba ina security kuba kati nze mulimu abantu abansanga ne bangamba ne simunjo ina security ne Lieutenant General w'amagye naye bamugambye kuba kati security wana tegeza mukudduka yekwese naga nzija yubafun kakati yadambuza security ne mubuga n'abamagye bali mukudduka nti kakati musoke musasira amagye nga demuna sasira so tugenze mu kiseera ekizibu simanyi nti waliwo amagye Parliament yo yabagamba mwe muli ba crown ati ne basanyuka yireka nawe I'm telling you
ojukira Fajiru Mande bwe yabayita babuni bafuni yabayita bafuni New Vision obona editinga bubi nagamba bulwakuba yayise wali egundi mpaka wali obogenda ebusia lwakuba yayise awo busitema nalaba babundi nti yabada ko yakyogerera nga ali tororo nti yabada aboga bayita babundi nakyusa F nagitekako B ngakiyitiridde kati netubuuza kiri beta kibafuni oba babundi kati bano ba crown ne basanyuka nga abayise ate ne batandika gwadoyita waaki ninga mu mateeka ebbanga limaze mu parliament nga bakulira amagye bajja mu parliament bonna Katumba Wamala David Muhoozi Mbadi bonna babadde bajja era obuzibu wetwolekedde kati olaba saawa ne bwetunuulira ensaasanya ya gavumenti eya Sende omutabani alina convoy eringa ya taata we kuliko ne toyi kuba taata we yeeyo can understand bw'okadde wapata zigenda ne zitanga olumu weetaaga ogenda okufuna wuzu nga mu kiseera ekye omutabani akyali mugumu naye kati buli ebiraga pulezidenti nti ono ye president naye abyagalako kyeyavaaga nti ngeri muzeeyi naye gy'alina toyi ng'atambula nayo nange banteereko kati ne maama naye alina convoy nene bweti kati n'okuba managinga abakulu abo abasatu kifuuse kizibu naye olwaleero n'omuntu ali mu gavumenti tomanyi oda yaani gy'otwala kuba oyinza okuba oli omutana n'agamba amagambo mumuleete nze nkulira wano onaatandikirawo okuwaka kyova yanywa embite ebyala alina okudduka mulimu gugenda Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Samuju nina msajja mukulu mukwano gwange. He is a believer in the second door option. Sijukira theory bwe bagiyita naye ye akkiriza buli mulundi nti wano tusobola okusigala nga tukubagana engumi yali anyinyonnyola ennaku zino yasinkana Munini Muleera nga nti ye kye kyamunoonyesa Munini Toronto gyali ngaga nti don't we have a second door ngaga nti abeebikonde bajja wano maaso ga ringi ne bayomba ne bakubagana ne baddayo ku mmeeza ne baga nti kakati tunaakola tutya gundi anaakola atya gundi anaakola atya gundi anaakola atya nanyinyonnyola nti eriyo ekitabo kye bampa ennaku zino kye nasoma about the nuclear a possible nuclear war ne protocols kati yali yanyinyonnyola protocols ku possibility ya nuclear war nga n'abalwanagana Russia na America ne China bayinayo minimum possibility nti nga tekinnabaawo president wa Russia alina okuwuliza president wa America no America alina okuwuliza owa China ne Bungereza ne Bufaransa buli omu alina nuclear capacity ne nuclear warheads alina okubeerayo ne possibility eyo ega nti abadde anoonya wafula ogutu ega nti mubonna be muyina alowooza nti Dan Wandera Ogalo ne wafula ogutu should lead a possibility of a second door option nga abasajja eno bakubagana aga nti if we don't ekigambo kye twabadde tukozesa fembi bakiyita Armageddon nti tuweddewo ensi eweddewo Richard yakutandikirawo do you think we are at such a point where we have to force a sit down at a table whatever happens? Is that a possibility? Oba twatuuka at a point of no return? Mu 2016 actually after 2016 elections waliwo a very close possibility ya escaping by the skin of the truth. Ate yaliwo uruzungu rwo byamwe by'uruzungu byemukolera wali mu hoteli mu hotel rooms iyo si abafugire gwanga si fa mwogera ruzungu tutya nnyo okulowooza nti bye tukoze tujja bifiirwa tutya nnyo ne kugamba nti bye tukoze tujja bifiirwa isi kibazo okukeera wano nga tubadde wano ku mpewo enkyano tukeera saawa nga 4 nga kyaka nga tuyise waase muju tuli Tanzania ku primary school e Karagwe
nga tuli ba abanonyo abunda nga tuli babunzi kibazo kati nga wano encha kukera sawezi nya nga tuli babunzi ate nga nze naawe ne Semuju lwakuba twabadde ba elite nga tulinawo obusobozi obudduka okututuusa ku ssomero eryekaragwe kisoboka. Ebintu bino bye twogerako tebiina timetable, tebiina formula. 7-9 nali mwana muto, eyo sura enjinyumya nnyo kuba yantuukako. Nali mwana muto nga lwa 6 tuli waka tuzanya mupiira nga omusajja bamuyitanga Katamiira yajjanga okusala enkoko waka. Nsubire teyali muganda omanyi mujoga nnyo yatugambanga ti Katamiira omukochi mbwe yatamiiranga agamba nyo Katamiira omukochi omuleeta rado nga sitegera kikibitegeeza at that time naye yali ate musiraamu yagenda ku mwenge najja nasala enkoko ne bagifumba nga netegekedde kyemisana ekikompora ne kigwa emanju nemugirekawo jajja yeyajjukira okukwata mufe abaana ne tuyita mu direction emu. Maama yali akavawo nga yagenda n'ayita mu direction endala. Muzeeyi waffe yali agenza okukola ng'emmotoka terina gyeyita takyasobola kutambula na mmotoka n'avuga akagaali. So kibazo bino byenjogera tonayawukana na profesa wa conflict resolution biki nga bwe yabadde aŋŋamba biyitamu naye omusajja oyo yaŋŋambye yakamala e Canada emyaka 36 yagenda wa myaka 23 yadduka Makerere ku university yaŋŋamba ye yasoma musajja mukulu omwaka gwe yayingira Makerere nga wa myaka 23 mu 1985 ate gwe yali forced okugenda ebweru nti n'agenda ng'azunga ensi ez'enjawulo until finally lwe yasettling e Canada. Kato yali wa mukisa n'agenda e Canada abalala be yagenda nabo baliwa ekyo tulina okukyebuuza. So you see era asaba nnyo Katonda bireme kudda ng'akyali mulamu era alina okusaba Katonda. So kibazo okudda ku kwogera tekijja lwakuba bya bwagazi lwakuba mwena muzitowererwa ne mulaba nti kimwetise mwina kigenda ku kibatwala ne mugamba okukyetika tulina okikwatirako wamu twogere. Now bwe mulemererwa okwogera eggwanga tujja kulyokya naye abantu tebaggwako tewali Amagedoni abantu mu nsi tebaggwamu abagenda tugenda abalala ne basigala n'otuuka ku stalemate n'otuuka nga tewali akyasindika munne okusobola ne boogera. Now tetunaba kutuukawo so tusobola okuba nga gye tugenda naye tetunaba kutuukawo naye bw'otuukawo tewali mita ekugamba nti kati otuuseewo ekibaawo kye bayita mu Lunyankore entambasyoka ye trigger. Oba otuuseewo naye tewali mita ekulaga buli omu aba akiraba lulwe teriyo bomu ekiriki nga eba yo ng'eriku yetegese yajjadda yajirira dda nga obulako obubuzi katriga. So naye buli omu aba akiraba lulwe kati oyo profesa ndowooza alaba nti awo wetutuuse naye bw'oyogera ku mulala nakugamba nti tetunaba kutuuka ebintu bikyatambula bulungi. So kyova olaba nti singa bwandibadde bwagazi bwange ku mutima gwange twandibadde twayogera jjo twandibadde nga twayogera jjo fe wano emyaka tuli mu 5 n'omusobyo tetukyalina busobozi obu experimenting tetukyalina biseera ebidda mu kugezesa tulina okukikola. We have to do it. Uba isi kamalirize ne kino kibazo bayokya ab'Ekenya bayokya ekizimbe kyaffe bayokya Uganda House ab'Ekongo
bakumye ku embassy bakumye ku embassy zendala so osobola okureasoninga nti baali bakuma embassy naye abe Nairobi balondamu Uganda House tebakomyawo n'emmotoka eziriko PDF eza Uganda kasebeera nga yabadde ya Uganda and what was surprising nti babadde bokyeza ffe ate eza Rwanda nga tebazoocha e Congo. I haven't understood that. Yeah, so ani azoocha mu Congo wa bulijjo ani amugamba nti anyigire Uganda ennyo okusinga ate oli gwe bagamba nti gwe balwana naye. Mulimu abakongo bavugize Rwanda nga zine namba ye Rwanda baza abakongo. Ebyo bye tulina okwebuuza, ebyo tuba tetubimanyi fe aba bulijjo, tulaba mu maaso bye tutambulirako. Naye ekyandibadde nga nze kyendowooza ekikolebwa twandibadde nga twayogera jjo nga tetuli mu kwenenanga na bino bye twekola bino bye tweruma. Tubadde twogera wano nti bwe twabeeranga mu mawulire nga ekigambo kye tusinga okutya okwogera kye HIMA nga tukitya ne tugamba naffe abamu abalinayo ku busaayi era tukitya. Ate mu 8 ne bakigatta ne okuyita abantu abanyarwanda fe abalabanga omupiira ennakivubo nga bw'oyingira ennakivubo after the anti-sectarian act law by ya mwaka kisijjukira naye it was the mid-80s either 87 or 88 twatuuka it was as bad as ng'ennakivubo oli tebayinzaga nti baguma munyarwanda nga actually okwagala okuyita munyarwanda ennakivubo nga baga nti munnauganda era ennakivubo nga kasita baga nti oyo munnauganda ngobaga okay, but that's how much tension and sensitivity, and I say tension kubanga tekyali culture diri kukijjawo n'ekiri ekyabahima n'abayiru. It had created so much tension that nemikwano gyange nga kizibu okubeera ne baguma n'obeera ne Godba omu n'agamba munne nti ali kino naye now it's on the table. Yeah, and so mbadde ku group kwoli ng'oli ayogedde byayogedde oli n'amugamba straight Bahima should stop. Kati nze abadde no atawandiika neneekanga bw'amaze okiteekako ndooza ne yeefumiitiriza oluvannyuma lw'eddakiika nga 4 n'akola delete for all n'akijjako naye nga those tensions are not mistaken tensions, they are tensions that have been whipped. Yeah, but you see they will stand but they whipped. Abantu bwe babeera nga bali mu difficulty bwe mubeera nga muli mu kiseera nga kizibu onoonya wabaawo identity munoonyawo gwe munablaminga wabaawo ablamingibwa buli wabeera nga muli mu kiseera kizibu either bajja kublaminga abasajja be babonyaabonya abakazi oba bajja kugamba abakazi fear that gender oba bajja kugamba abakadde luli bagambanga nti abakadde be baleetere enkuba obutajja ne bagenda ne bakwata omukadde ne bamukuba emigo ne bamuyuwira amazzi. So abantu balina okubaako balina okwidentifyingayo bwe babeera mu kiseera kizibu gwe bablaminga. Kati bwe babeerako gwe baagala okublaminga naye ne yeesika neereeta kusiini naye neereeta ku siini oba obawadde ki ekyokwogera. Naye ekibazo ekyo nkyogera nnyo nti tosobola kwawula ti ono muhimu ono munyankole ono munyarwanda tewali kibaawula tekiriyo. So awo olabira nti nze in my tuli mu kaseera kazibu akalimu okunyigiriza. Kyemba nkugamba kibazo nti kyombuuziza kiri nti ekyokwogera twakerewa twalwawo bamuyita palwa twalwawo naye lwakuba bw'alyogera yaga palwa yes alyogera mu luzungu yes. So kati semuju asobola okubeerako byayogera naye bwe batandika okuba abaguma emiggo bajja kukuba ne semuju ate tufena tukikiriza nti kyekituufu. Actually abaana sometime back lwe batta omusirikale ku
enaali awo ku supermarket abantu bakitribalizinga nnyo neŋŋamba abantu nti mu Uganda mulimu tribe bbiri ey'abayinawo n'abo abalowooza nti banyigirizibwa abayina era mwenna bamwogera luzungu banvugayo kamotoka kasisi 1800 1200 babalabira mu tribe eri ey'abayinawo nedda sewo okwekalakasa kwekayonga onaye bamanya Mushega yali ava kulambula Mitije Nakasongola asanga nateeta ayidde tutambuliyemu ng'Omuganda omwana oyo waffe muleka agende babaawula nate waliwo Katende yete bamwawula mulimu nze mwoko bampa green card okuyita mu Katende yete bamubuuza batunulira obwana ne bakuba motoka yaŋŋamba nti buli nsi dwefuna okwonooneka olumu n'abaagala ogitereeza bagenda okutandika nga abagyonoona tebakyaliwo nampa Somalia nange abasiyedi baali bagenda okufa ng'abaana abalwana kati tebannazaalibwa naye kati abaana be bali mu kufa okutereeza ensobi so kyobuuziza ekyokwogeraganya mu Uganda abantu bangi bakigezezzaako ne Museveni n'akiremesa wadde yogera mu kulonda kwa 2016 we kwaggwa nze nabiri wakati in fact nagenda okutuuka ekasangati nasanga ttiimu ya FDC erabike eyambala kugenda olwo Museveni ayungudde Lwakana Lugunda bamwesigwa Lukuta n'abaani ewaffe ttiimu egenda kukulirwa Wafula era palwa yaŋŋambye oyo Wafula Ogutu nga amuyinako ebyafaayo kati bwe banteekako nembabuuza baguma naye wampandiikidde nembabuuza nga Museveni agamba nti ekisibye enteeseganya kintu eki Besigye ajje ansisinkane tuzironkinge ne zino ttiimu ziwandike dokimenti kati nze mbabuuza nti Besigye is this issue about Besigye nze nga ndi yesterday saagala byagenda meeting ne baga nti si ebitutawaanya byonna tubimanyi tubiteeke mu kiwandiiko Museveni abiddemu abikoleko commitment tugende okugenda eryo nga tulonkinga bironkinge Kenya yakikolako ne Ghana ne baleeta n'etteeka mu parliament bye bakkiriziganyizaako ne bifuuka etteeka nga si byakuvaawo kati ne bakigula document ne zitandika ne zigenda ezasooka nga mulimu abakyala ba situation room mulimu ba elders group endala yali y'abaani initially nga tukkiriziganyiza twasooka Kofi Annan ne tuddako Mbeki Mbeki wa Tanzania yani yafa Benjamin Mkapa Museveni n'agamba nono yandisappointinga ku by'Eburundi twamulonda akulire enteeseganya Burundi tezaali mu success tulonda omulala bwabula ntukkiriziganya nti kale tugende n'oyo nga mukulaba kwange nenga waendooza wabeerawo cut off ku luno omusajja alabikakkiriza kati gye byaggwera bano aba situation eri mu ssente ezababezangawo bazijjanga Sweden bwe baasabayo ssente ez'okuteeka Abasweden ne basanyuka nnyo nabo ne bajja ne basindika ne Minisita Mulamba Museveni n'aweta tetwaddamu kumuwuliza naye nga nze ndowooza naddala engeri gye ndabamu Muhoozi bw'ayogera ye kati saawa zino amaanyi agawulira n'agalaba n'emmundu n'amanya nti bino nsobola okubidiiringa nabyo by force Museveni ng'ali mu nsiko alwana abamu abagenda mu nsiko bagendangayo lwakulemererwa wano si nti baali bakkiriza nnyo nti ekyokulwana kyekyamagezi saawa naye nga wano tewakyaliwo option ne bagenda ne bamwegattako naye ng'ekibatutteyo mbeera kati ndaba Muhoozi atutwala awo ng'abantu bagenda kulemererwa kuba bakakwenzi abali ebweru be bawala kati emiggu I don't think ti yakeerako n'akimagini nga ndigenda keera nga ndi muwanga obuwanganguse buzibu tinyefuuza yagenda nanda nadduka nadda it's not simple okubeera refugee mulimu abagenda nga bagenze kunoonya nsimbi nga ne wana avuddewo embeera mbi naye kati okukwata baguma ono n'omuga nti afuuse refugee waafuniyo omukisa ogudde abadda kati obuzibu luli twabeeranga n'abantu abaakubiriranga era Museveni atukoze ekibi kinene abantu abaali abya contemporaries be tekyaliyo n'omu amuwuliza basajja bakulu baluzinda nabali myaka egyo bootulwa nabo ne wanga ni munnange
kino wali kikoze nga musajja mukulu bakategaya kati awo yabamalawo n'asigalawo eka kati omutabani naye afunyeeyo abalaba okujja kw'omutabani ng'omukisa bakeera kukuba nduulu nebaga kyekyo twala nadde ndaba ebbaluwa simanyi butuufu bwayo yateekeddwako mukwano gwange Kabanda engeri kati era ebintu nze omusajja omukulu namusanga emutundu eyo nga ŋŋamba yali aŋŋamba Beni Kiwanuka yali aŋŋamba nti kwabo nga ŋŋamba nti omu Amini teyamutta nti naye yateekawo embeera nga bw'oba omuzzeemu ng'ayogedde bwe batuma abaana bakuleete Katonda akusaasira okutuusa ng'oli mulamu bajja bakuba alinnya etteke oddamu otya omukulu naga nti oyo sikyajjukira oba yali lumu oba yali Kiwanuka naye kwaba abakulu ng'agamba be yatuma mu muleete yanzizeemu bali batandikirawo kazi kakati ne ttiimu ya Muhoozi obalaba ne baba boogera ku Besigye nayadde ne muganda wange Mwenda nga bw'aba ayogera omulabanga naye azzeemu abavuka ba UPC baatuuka nga gye bali ku byalo tebakyetaaga buyinza kuva mu senta nze twalina omu ne yali yakojja wange namwogerako nakati yali mulamu nanyiigira kojja wange baleeta chairman wa UPC ow'ekyazanga nga ndi muto motoka nemuleeta kati eyagirimu najja amusabe ssente nga tasasudde ng'aba UPC aba youth we bali awo ne baga atawadde chairman wa UPC kitiibwa baakuba omusajja mu dakiika 5 nga ku mubiri kuli lugoye naye ng'ekimukubya n'okimanyi asabye chairman wa UPC asasule taxi ne bamukuba omusaayi ne guyiika ne bamugyamu engoye yagenda okudduka okuyingira ng'ali bukunyaddemu mu motoka ye bavuge bagende nga batandise okuwulira obuyinza yenfa mukyala wa Sendawula Nakulabye gye yafaamu DC wa Kampala Lwakasisi yajja okwogera n'olukuŋŋaana DC wa Kampala omulundi ogwo nga bamuyita Butuulo Nsaba n'abuuza eri dduuka lyani erisigadde nga liggule ng'omukulu ayogera kati abavubuka abaagenda okubuuza edduuka lyani tebaalinda instructions bo baakola effujjo lye baakola omukyala baagenda omwevacuatinga n'okola kutya unfortunately ng'afudde kati awo gw'olaba owa bodo omusanga eyera abeerako ne portrait ya president oba ey'omutabani ne polisi temuyimiriza naye ntunulira wano Jennifer we yamenyeranga obutale waliwo akali kawembe kali mu kkubo baatima obutimi bifaananyi bya Museveni Kenyatta market nga kati tugenderera awo omuntu ayinza obutamanya nga mugenda nga baguma bwagambye ne mutuuka ewantu ng'oli ku kyalo kati nyina ababadde ekira nga nsemunyo akalwa akajja tulina okumubba yavumye omukulu spirimu leader tulina kugamba power eyo neetandika okubeera transferred eri unregulated gye tugenda eyo naye twetaaga kwongera kusabira ggwanga omusajja mukulu Museveni yali yambye okufuna ekiwummulo eky'emirembe bino n'aleka nga abizinzeeko ali mu kunyumirwa mwana kati bano abamulinza ate nyini Museveni yayogera ku lumu n'agamba nti these are opportunist abali naawe kati ate ba opportunist agenda abapromotinga kubanga buli muzadde ayagala nnyo omwana we kyobula aba Gaddafi yabazanyisanga n'omupiira niwagamba mutaani wa Gaddafi yazanyira mu Juventus ninga genda ne Sampdoria si musambi wa mupiira ne status gyalina eya kitaawe balina omuwa enamba mu kisaawe kubanga kitaawe okuba wa ssente ezina sponsoringa club mutabani alina okuyingira mu namba 8 oba bamusaze tabu yammwe kati awo wetuli awo bino ebintu linganga byakusaaga naye bizibu kubanga osanga n'abeNRM bw'amagamaga n'alaba nga teriyo atamulana mugawaje tulaga olabayo nti ate nadde mwabadde entebe nga muga nti abamagye batryinge ba civilian aga bizibu kati phase eyo de nkugamba wano ajinganda yafa ntumuziika mu December sister we nga we babazaala abadde asigaddewo yagenze kati Museveni banne bafudde bakaddiye naye agenda katuyingira mikono emirala
you like it or not. Awo Peter Tainza, I mean Baguma Tainza Gandhi wetulaga awo wetulaga Museveni emyaka gye ne ba contemporary bagenda bagenzi kati awe ensi ezisinga obungi zeetegekerawo kino kyobadoga Peter nti tule twogere ne zeetegekerawo. Moi yagenda waawo nakwatagana ne banga ntukoze tutya nti ekyo tuba tukola nze ngenze sigenda kuddamu kwesimbawo tukole exit plan. Kakati gundi we yajja Uhuru Kenyatta naga abalayira bano be bantu abatera okutabangula ebintu kyangu tukolere wamu handshake nebeerawo. Kati Kenya with all its shortcomings teina mu bantu bali deprived nti state yawambibwa y'abantu bano be bannannyini baayo omuntu matoyina omwaganya oli ne bwana agulina nga Raila Odinga ne gutajja naye akeera alaba gujja kati bwe yava wali kati ali ne Ruto ne Museveni bagenzi. Museveni atututte waawo mungana ngamba bavubuka kyalo wajala n'ekira eggulu ngamba Museveni mugezi ebintu by'omutima omubi abikola mu bugenderevu but is intelligent naye omwana talinga kitaawe ekyo nakibagambye bavubuka ne banga nti awo mulinde waawo ono wa mutima mubi ebintu abikola abitegeera naye ono yalowooza bye bakola. I mean you can't be a CDF ngoli kutito gago ngenda kusalako omutwe gwe ngenda gwe kola boti you cannot ambulicha akera kuli buziba. Celebrating 6 years